17 ogw'omusanvu omwaka guno bannakibiina ki NRM nga beeyambisa enkola ey'okusimba mugongo balonda abantu be baagala okubakwatira bendera ku bubaka bwa paalamenti okwetooloola eggwanga. Kyokka mu bitundu by'eggwanga ebisinga okulonda kwaggweera mu mivuyo ekyaleka nga n'abakulu mu kibiina basobeddwa. Ssentebe w'ekibiina Yoweri Museveni yateekawo akakiiko ak'enjawulo kawulire ensonga z'abo abeemulugunya n'oluvannyuma kasalewo eggoye. Mu bangi abeesowolayo okulumiriza nti nabo obuwanguzi bwabwe bwanyagibwa ye mubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo nga yeegattiddwako munne Joy Kafura Kabasi. Ensonga y'abano erudde ng'akakiiko kagyetegereza era olwaleero tulabye ku nsala yaako eyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo. Bye tulabyeko biraga nti Theodore Ssekikubo obudde bwamuddugalidde dda kubanga akakiiko kakizudde nti buli nsonga gye yakaleetera teriimu mulamwa. Mu mpaaba ya Ssekikubo yategeeza akakiiko nti omusajja Rwashande eyalondeddwa okukwatira ekibiina bendera talina yadde ekisaanyizo ekisookerwako okukola obuweereza buno ng'amulumiriza nti yatunula ku mbaawo ntono ddala mu bulamu bwe ng'ebiseera ebisinga yabimala mu kuweereza magye. Nga basala abakulu bajjukizza Ssekikubo nti akakiiko kano tekakola mulimu gwa kwetegereza biwandiiko by'abeesimbyewo naye nga basobodde okukiraba nti akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu ko kaakubadde sitampu mu biwandiiko Rwashande bye yakatwalira okukakasa nti ddala agwanidde okwesimbawo. Ssekikubo era yali aloopye n'emivuyo egyetobeka mu kulonda kw'Erwemiyaga ng'agamba nti tewali ngeri Rwashande gye yali asobola kumumegguzamu nga teyeeyambisizza mivuyo gino. Ono yanokolayo eggombolola y'e Bulongo gy'alumiriza nti akulira ebyokulonda Edward Byamukama yafuna omulimu ogulimu ebyobufuzi nga tasoose kulekulira kifo kye ku kakiiko k'amagye akaabaazirwanako. Bino akakiiko kabisudde mu kasero kabya kalabye ku bbaluwa ya Byamukama ey'okulekulira nga 24/5/2025. Akakiiko era kagambye nti Ssekikubo yakategeeza nti bwe yali anoonya akalulu yayita mu bugubi obutenkanika obwaviirako n'omuwagizi we Fred Ssembuusa okuttibwa abajaasi abagambibwa okuba nti baali baduumirwa Lieutenant Bashir Ziwa. Sikana masisi bawadde batukuba. Masisi bawadde batukuba. Amatali kitu bakoze bakubye amasasi mangi. Naye akakiiko ono kamubuulidde nti ensonga eno eri mu kunoonyerezebwako poliisi n'amagye nga kale ate bo tebayinza kugyesigamako kusala ku nsonga y'emivuyo mu kalulu kano kuba ebitongole bino tebibawanga yadde obujulizi obukakasa nti Ssembuusi yattibwa abajaasi aboogerwako. Bano boogedde ne ku butambi enjolo Ssekikubo bwe yabaweerezanga obujulizi wabula nti bonna bwe baabutunuddemu temulimu bujulizi bwa nkukunala buyinza kubaviirako kusazaamu byasalibwawo. Mu kulonda kw'Erwemiyaga Rwashande yabuukayo n'obululu 1,636 ate Ssekikubo n'afuna obululu 872. Ssekikubo oyinza okulowooza nti entalo z'ekitundu kino yazigubira kubanga ne mu 2011 Patrick Nkalubo lwe yamuwangula mu kamyufu yeekubira enduulu era okubala obululu bwe kwaddibwamu n'akawuuta buva kyokka ekyennaku mu koomulundi guno kaabadde kaakusimba mu mugongo nga kavuna ebintu bigenda nga bwe biri kujja kuba kutema ku lw'Ennamuganga Ssekikubo okuttunkanga Namunigina mu kitundu nga Rwemiyaga NRM gye yasimba n'olukokola.